Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM akakulemberwa Dr. Tango Doi kalangiridde minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda nti naye tagenda kuvuganyizibwa mu kamyufu ak'ekibiina kino ku kifo ky'omubaka Paalamenti wa Kampala Central kubanga abadde bamuvuganya bonna abawanduse mu lwokaano. Omusasi waffe Betty Zuwa mu Kisaaka abituwe. Charles Nambavu ne Beka Mande Kyambadde Njuki be bavudde mu lwokaano luno ne balulekera minisita era bano bategezezza nti tewali abawaliriza wabula kino bakikoze ku lw'omwoyo gw'ekibiina. Olw'obulungi bwa gavumenti yaffe ne President Museveni n'okugyawo entalo nnyingi mu Kampala Central katugezeseko ku luno tukole ng'ekitole kubanga position yadde ofuna omukisa nga ffe tumaze okulwanagana olw'ensonga eyo balagana n'ensi yange nsazeewo okulwalinga behind Hajati Minsa Kabanda for the great of Kampala. Thank you so much. Ye Misa Kabanda asanyukidde ekikolwa eky'ababiri bano era n'abasuubiza nti tagenda kubaywa, agenda kakasa nti ekibiina kya NRM kiwangula ekifo ky'omubaka wa Parliament mu Kampala Central. Batabani bange bavuddemu ne bampa chance tutwale Kampala Central mu maaso. Ekikulu ddala mbadde mu Kampala Central Division, nze minisita we Kampala n'emiriraano. Naye olwaleero bampadde ekitiibwa ne bangamba ati katudde mabegawo nga tewali kye basabye, tewali mukwakulizo era mbeebaza. Nze sinatuulako naye wabula badatula ne ttiimu zange okuba nti akola kyakkiriza oku. Ne mwami Kyambadde naye Njuki naye nakkiriza okujja standing. Nja kutambula nabo, sijja badisappointinga. Okusunsulamu abegwanyiza ebifo ebyenjawulo mu bitundu ebyenjawulo ku tiketi ya NRM kukyagenda mu maaso. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS FM nze Betty Zuwa wano kakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kino ekya NRM ekya Ddondo. Tabamiruka w'ekibiina kya Democratic Front ku Laston Gardens ekijjabo emi mu Masaka atandise wakati memba b'ekibiina ekyo okumujjumbira n'okwesunga okufuna obukulembeze obuli mu mateeka. Omusasi waffe Ssalongo Edward Tomusange Kayinja kabituwe. Tabamiruka ono yabadde alina okutandika ku ssaawa nga 4 ez'enkya ya leero wabula bwe zitukidde essaawa nga 7 nga tannatandika nga kino kivudde ku kusooka okwekennenya ennyo ba delegates omu ku omu okulabira ddala nga beebwe abalina okwetaba mu delegates conference eno. Omwogezi wa Democratic Front ow'ekiseera Honorable Kasibante Moses annyonnyodde ekirisiza obutabamiruka ono okutandika. N'olwekyo tuli mu kwetegereza abantu bazze bangi nga bwe twayise ba delegates naye tomanya musobola okugenderamu okujjiramu kubanga awabeera abaana ba Katonda n'abasitaani batera okwekulubesezaawo. So tugenda maaso n'akakuŋŋunta ak'okwetegereza ddala nti be tuyingiza era be ba delegates abatuufu abalina okuyingira mu nsonga ezigenda okuba enkulu ennyo okusinziira ku agenda y'olunaku lwa leero okulowooleza ekibiina kya Democratic Front naye n'eggwanga lina okutwalira awamu kubanga ebigenda okuva wano bigenda kubanga bibayindinga eri ekibiina ate n'emirimu gye kigenda okukola eri eggwanga. Abamu ku badelegates CBS beeyogeddeko nabo bagamba nti basanyufu okubeera mu kibiina kya DF. Ngeniza kagoya lwekyo okuva eidinda luno olunaku lwa leero lunaku lwa muwendo ino eri Uganda yona n'obusoga okutwalira awalala. Ife tuli beesiimu ino olwa Democratic Front okutandikibwawo omukulembeze waife Honorable Mathias Mpuuga. Honorable Mathias Mpuuga atusangwira amaziga naddala nze yali mu DP eyatundibwa omukulembeze waayo Honorable Norbert Mao tubairaawo nga bamulekwa aye kati tununulirwa. Because of that so nabwekyo ndi hanu kuhagira Mathias Mpuuga amusinga nkimanyire mu maiso okwo ayina byajja tukolere byamaani so abanyoro nambere muri okwo mwikale mukimanyire that Mathias Mpuuga ni wali answer yaitu ni wajja tukolera buli kimu kyona ekisani kale kya okusinziira ku mmeeza awakeberebwa ba delegates weredde 7 nga bakewandiisa ba delegates 653 kwabo ba delegates 7 abalina okubeera mu tabamiruka ono. Ssalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi wano ekijjabwa emi mu delegates conference eya Democratic Front.
Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okulangirira enteekateeka ey'okuwandiisa banaavuganya ku bukulembeze obw'abavubuka abaliko obulemu n'abakadde ku mutendera gw'emiruka bana NRM mu luka gw'e Busaabala mu munisipaali ya Ssaabagabo Makindye baweze enkolokooto nti ne ku mulundi guno bagenda kweddiza ebifo byonna. Akakiiko olwaleero n'enkya lwe kategeeza okuwandiisa abaagala okuvuganya ku bifo ebyo era kyategeezeddwa nti empapula ez'okwewandiisizaako ziggiddwa ku ggombolola ku bitebe bya Town Council ne ku Division. Ku byalo 10 ebiri mu luka gw'e Busaabala mu kulonda okw'ebyalo ab'NRM baawangulako ebyalo 7 era kino kibawadde embavu okulwana ne ku mutendera ogw'omuluka. Mu lukuŋŋaano lw'abavubuka ab'omu luka gw'e Busaabala abadde munnaddipi Lukulwe era abadde ssentebe w'omuluka gw'e Busaabala Busuulwa Charles Lwanga alangiridde nti asaze eddiro ne yeegatta ku NRM ng'agamba nti akoye vulugu wa DP. Kakati nsazeewo okuva mu DP nsunyingire movement olw'okubanga ekibiina kya Democratic Party bye kironda tebitegeereka n'obukulembeze bwakyo kidobonkana buli kaseera. Ate ab'NRM baaniriza Busuulu okubeegattako era Busuulu Shafiika ow'abavubuka akinogaanyiza nti obuwanguzi bw'amaanyi nnyo batuuseeko mu kitundu ekyo okwegattibwako avudde mu DP. Era mbakakasa mwenna abali eyo nti guno muluka gw'e Busaabala era tusuubira abavubuka abakozi abaweereza abagenda okutuusa obuweereza ku muvubuka ddala oli okutandika ddala okuva mu kyalo era nsuubira olabye embeera ebadde wano abavubuka bonna abayitawo omwenda tubayise tubadde nabeera twogedde nabo okuva ku buli kyalo era amativu era abasanyufu. Abakulembeze mu disitulikiti y'Emityana abasatira olw'ekirwadde ekya olukusense ekibaluseewo mu kitundu ekyo ekyazuuse mu baana mu ggombolola 2. Kizuuse nti ekirwadde kino kyabaluseewo mu bitundu by'eggombolola y'Emaanyi ne mu division y'Ettamu mu disitulikiti y'Emityana era nga kisinze kukosa abaana abato mu bitundu ebyo. Embeera eno kitegerekese nti evudde ku masomero agamu okutangira ab'ebyobulamu okugendayo okugema abaana buli gavumenti lwerangirira enteekateeka y'okugema abaana okubatangira endwadde nga zino. Nampijja Justin avunaanyizibwa ku by'ebibalo mu disitulikiti y'Emityana agambye nti newankubadde okugemesa abaana awamu kubadde kujjumbiddwa mu ggombolola ne mu byalo okuli Bbanda, Kaabuwambo, Kiyogaanyi, Nseebe wamu ne Nakaziba abaayo tebakoze kimala mu kugemesa abaana ne kivaako endwadde zino okusigala nga zeegiriisa. Bw'abadde yeetabye mu musomo gw'ebyobulamu mu disitulikiti y'Emityana abakwatibwako ensonga mwe basisinkanidde okusala amagezi ku kizibu ekiriwo avunaanyizibwa ku by'okusomesa ku ndwadde Nakimbugo Winifred agambye nti abamasomero abamu balemesezza abasawo okutuuka mu masomero agokema abaana ne kivaako endwadde zino okwegiriisa. Tulemesa okukola activities etulina okukola ki? Sobola amagombolola agamu mukalabe gali mu rate. Ensonga tulina nnyingi municipality specifically Bulere eri Ebiseebe n'abagambyeyo dda. So after hearing all that, let's combine the presentations we've received so far. Ministry y'ebyobulamu n'ekitongole ekitakabanira okulwanyisa endwadde ekya AMREF Uganda baatongoza akaweefube w'okugema abaana eyatumibwa Save Lives and Livelihoods mu disitulikiti ez'enjawulo okuyambako mu kugema endwadde ng'omusujja ogw'ensiri, kookolo, omwa gwa nnabaana, n'endwadde endala esookerwako, okusomesa abantu n'ebirala, era akaweefube ono wakutambuzibwa okutuuka ku nkomerero y'omwaka guno. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'Emityana Nassali Ann Miriam Lugendo mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti batandise okunoonyereza ku kituufu ekivuddeko endwadde ezigemebwa okuddamu okubalukawo mu kitundu ekyo wadde nga bafubye okugema abaana. Tukyebuuza kiki ekigireese abazadde tebaleese baana kubagema, eyo naye ensonga wali tulina abazadde bangi nga tebeefiiriddeeyo mu kugemesa abaana beesudiddeyo gwa naggamba. Oba oli awo n'eddagala kituufu eddagala tuze tulifuna erigema nera nga bwe nabagambye edda nti teritumala okusinziira ku muwendo kati ate oluusi n'enkozesa nti eddagala balisumuludde abaana abagemeddwa batono vaccine eyo bwebanga tefiiriddwako bulungi naye ebeera tekyasoboka kuweebwa ate abantu abalala abakola ki abajja. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905.
buli mukozi wa ddembe okutereka mu kitavu ky'abakozi ekya-NSSF ensimbi ezisukka ku ezo eziragibwa mu mateeka nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Munongosereza eya NSSF Amendment Act 2022 egamba nti omukozi wa ddembe okusalawo n'atereka ensimbi ezisukka ku ezo etteeka liziragira ery'ebitundu 5 ku buli 100 era ng'ekyo akikola ng'awa mukama we olukusa mu buwandiike okubanga asalibwako ensimbi ezo ezisukka ku bitundu 5 ku buli 100 buli mwezi era neziterekebwa n'ekitongole. Bwekityo omukozesa abeera buli mwezi asalako ensimbi ezo. Poliisi y'e Kanoni mu disitulikiti y'e Gomba eggalidde abantu 2 abaakwatiddwa Lubona nga bagenda batimbula ebipande by'omu ku beesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Gomba East Engineer Waswa Peter. Bano baakwatiddwa ku ssaawa 9 ez'ekiro ekikeeseza olwaleero mu kabuga ak'Ensambwe era ng'ebipande ebibalema okutimbulayo babadde babikubamu ebituli n'ebirala nga babisala ne makansi. Kigambibwa nti ekibinja kino ekyabadde batimbula ebipande bya Engineer Waswa Peter kibaddemu abantu 7 ng'okusinga abavubuka era nga 5 badduse. Bano okukwatibwa kiddiridde ekibinja ky'abantu abateekebwa akakiiko ak'ekyalo Nsambwe okukuuma ebipande oluvannyuma lw'ababbi okweyongera mu kitundu ekyo era we zireetedde n'ekibinja ky'abavubuka bakira ekigenda kirondomamu ebipande bya Engineer Waswa Peter nga kikutte n'ebipande bisukka mu 15 era bakisanze n'ebipande ebyo. Abakwate bwe batuusiddwa e Kanoni ku kitebe kya poliisi y'e Gomba bagaanye okwogera ekigendererwa kyabwe. Omu ku banoonyeza Engineer Waswa Peter obuwagizi mu kitundu ekyo Senkandwa Charles Kasujja w'Ensambwe e Gomba agambye nti bulijjo beebuuza abantu abatimbula ebipande byabwe n'okubiyuzaayuza okutuusa lwe bagudde mu buufu. Tufunye ekizibu nti abatangamba bazze ekiro saa 9 nga bagenda bajjana ebipande byaffe nga babisalasala ebipande bya Waswa Peter. Naye ekyomukisa omulungi babadde abatunga 7 naye tusobodde okukwatako 2 era ne tubatwala ku poliisi. Naye ffe kitwagala enkambi ya Waswa Peter okusookera ddala ku poliisi okutuyamba amateeka gatuyaye abantu abo tutegeere ekigendererwa kyabwe ki. Ani abatuma lwaki bagenda bajja ebipande byaffe nga babisalasala. Waliwo ekibinja ky'abakyala ekizinze ekitebe ky'eggombolola y'Ebudde mu disitulikiti y'e Butambala nga kyagala okunnyonnyolwa ekibalemesezza okufuna ku nsimbi eza parish model oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga bazisabye. Abakyala abo babadde banakwavu era nga batuuze beebudde mu Butambala nga bagamba nti okumala ebbanga lya myaka 2 bazze bajjuza empapula esaba okuweebwa ensimbi za parish model era nga beetaba n'emisomo egikwata ku nsimbi ezo wabula kibabuukako ate bannaabwe abasabye ensimbi ezo oluvannyuma bwe zibaweebwa nga bo tebannazifuna. Abakyala abo bwe batuuse ku ggombolola ey'Ebudde balumiriza avunaanyizibwa ku bibiina by'enkulaakulana mu ggombolola eyo Sala Namanda ne parish chief w'omuluka gw'Ebudde Sekandi Medi nti basinze okuvaako akavuyo mu nkola ya parish model mu kitundu ekyo olw'obutabaawo obulambula okufu ku nsonga eyo. Omulongo Nakatofa atuma aw'Ebudde Butambala n'abakyala abalala abagenze ku kitebe ky'eggombolola eyo bennyamidde nti baategeka dde emirimu gye baali bagenda okusigamu ensimbi ezo wabula emirimu egyo gyagootaana olw'okulinda ensimbi ezitatuuka. Kyokka parish chief omujja w'eggombolola y'Ebudde Nakanyike Aneti bano ategeezezza nti ensonga zaabwe abadde tanazimanyaako kubanga akyali mupya mu ggombolola eyo era abalagidde okuddayo ku kitebe ky'eggombolola sabbiiti ejja ayite n'abakwatibwako ensonga ya parish model bongere okuttaanya ku nsonga eyo.